waliwo afuna mu kufa kwa bannaabwe. Olaba n'ogundi ono omuvubuka mutabani wa Tamale mirundi omulaabu yeeyagala taata we yafa naye akatereezeemu oli afiiriddwa taata we gw'oli mu kwogera. Omwana mulenzi oyo okuva kitawe bwe yafa okimanyi nga n'oggejjayagejja ani Tamale Junior ebizibu yajja n'omukisa. Olaba nagenda ne mwetegereza bwe nti neewuunya ne ŋŋamba nti abantu okufa abamu babeera banakuwala naye nga waliwo abasanyuka. Kojja wabadde oyagala abeere munyiike paka ddi? Wabadde oyagala lume paka ddi? Namulabye nga ayina amazina gazina naye nga galaga nti akyakyanca ku lwa taata we okufa. Anti takyalina kyazza, oli yafudde yagenze. Kakati olaba waliwo abantu abalemera ku nsi nga balina ebanyigiriza. Kale Tamale ebbanga lyalemedde ku nsi abadde anyigiriza mutabani we abadde amunyigiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'edduwa wane Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo, omuli endwadde ezeetebwa amajinni, ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka. Abanneetaaze enkubira ku 07 51 7 89 99 oba 07 63 16 2 Sheikh Isa Yusufu omusomi w'edduwa wane Bulenga. Kale mikwano gyaffe abatugoberera yonna gye musinzira okutulaba mbabuuzizaako mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo ebyonna bigezaako kulabika nti mukwasaganya bimutuusaako engalo baganda baffe abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Abu Dhabi, Bahrain, yonna mu America, Canada, UK, yonna bitundu ebyenjawulo as long as wasalawo situfe ebigere ove mu ggwanga Uganda ogendeko ewala osobola ogezaako kulabika nti oba oli awo otetenkanya empya n'okukyusa ku bulamu. Mbagaliza bisima byereere mwe munkwatako nnyo olw'ensonga nti si kyangu okukolera mu mbeera gye mukoleramu. Abamu tubeera wano Uganda ntugamba nti embeera mbi na biki bye tuka but however much buli omu yamanyi embeera nga bwe beemunyiga na buti abagezezo ogezaako kulabika nti abikwasaganyisa. Nammwe abali e Uganda ne waffe bigalubakalubamukko ne weesanga embeera waliwo esikattiddemukko waliwo embeera lwe birumiramuko naye omutonzi waffe ka gwe tulina osobola okugezaako kulabika nti twekwasa oba oli awo n'embeera esobola okugezaako kulabika nga ate eterera nga bulijjo. Growna Media gwe mukulu gwe tusinzira okuweereza ne Buzz Sport Trend. Of course bampita Fred Zaha mbeerawo wano. Bampita Zaha mbeera wano ogeza kulabika nti tuweewaayo okulabika nti tukuweereza. Week course of the week tufunamu ennaku 2 nenfuna Senga ne Kojja enteekateeka ziba zageza kulabika nti obula tulambula ensonga ezividdeko obufumbo okusasika ennaku zino. Generation yaffe naddala ffe abavubuka ebintu bino ebyokubuulirirwa n'okuwulira ebigambo bifaanaganako biti byali byalekera dda oba oli abazadde baffe beemalidde nnyo mu kunoonya ssente ebiro ebifaanaganako nga tebakyalina budde bw'abaana. So kati kwe kaseera akulabika nti tunoonya ebyokulabirako ebyoba n'ebyokutuyigiriza mu mbeera efaanaganako bwe batyo. Obutatula kaddi yali n'eddakiika n'emu nina Senga Saidi eno ono yafuuka looya w'abasajja nane Kojja Saidi eno naye ajja kuba atubuuli oba naye looya w'abakyala. Omuntu okusemba programu yaffe gye twasembayo okkola yakwata nnyo era nafuna messages nnyingi nga baŋŋamba nga mwasabudde nnyo ku Saidi ya Rayma. Senga ono gw'olaba yali ensonga yalamu nnyo Dr. Hamza. Senga nesanyusa okulabako. Nsanyusa nange neesiimye okuddamu kusinkana Fred. Obulamu butambula buti? Alhamdulillah Mungu akyakuumye. Gye ndi mmoga amannya Senga Muwoomya looya w'abaami. Ani yakuweera Senga Muwoomya? Abalabi abandaba basalawo okumpa erinnya lya Senga Muwoomya nga buli kyenkola kibawoomera. Ng'olwowoomya biki? Bingi. Nga ki? Mpoomya abaami, mpoomya abakyala. Kojja Wanjise neesiimye okubaako naawe. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okusooka twebaza Katonda olw'ekyengera kyatuwadde ekinene. Kubanga Katonda ebintu bingi ffe tubirabanga ebibi naye ng'oluusi birungi kuba abantu ne mu kufa bafunamu. Kibayita a blessing in disguise. Abantu ne mu kufa waliwo afuna mu kufa kwa bannaabwe. Olaba n'ogundi ono omuvubuka mutabani wa Tamale mirundi omulaabu yeeyagala
taata we yafa naye akatereezeemu oli yafiiriddwa taata we gwoli mu kwogera omwana mulenzi oyo okuva kitaawe bwe yafa okimanyi nga noggejayagejja ani Tamale Junior ebizibu yajja n'omukisa olaba nagera ne mwetegereza bwe nti nenewuunya ne ŋŋamba nti abantu okufa abamu babeera banakuwala naye nga waliwo abasanyuka kojja wabadde oyagala abeere munyiike paka ddi wabadde oyagala lume paka ddi namulabye nga ayina amazina gazina naye nga galaga nti acyacyanca ku lwataatawo okufa anti takyalina kyazza oli yafudde yagenze kakati olaba waliwo abantu abalemera ku nsi nga balina ebanyigiriza kale Tamale ebbanga lyalemedde ku nsi abadde anyigiriza mutabani we abadde amunyigiriza kojja kambuuze obadde mwagala akaabe kumala bbanga ki otyo kamubuuze kojja obadde oyagala oli yafudde yagenze ne bw'anaakaaba ne bw'anadda engu takyalina kyakkola yafiiriddwa kitaawe fayini mwagala nkaabe kumala bbanga ki okukakasa nti nkungubazi okola ki nkaabe kumala bbanga ki obadde mwagala Tamale Junior akaabe kumala bbanga ki okukakasa nti akungubazi kakati olaba si kukaaba naye waliwo omuntu ebikola byakola nga biraga nti mu butuufu talina bulumi lwakuba oli yafudde wabula ng'ayinesa gobadde okimanyi nti oyo Tamale Junior ne kitaawe Tamale Senior nga Senior abadde yamalirawo ono show kati omwana yafunye akaseera ka showbiz kati yatunda kitaawe takyaliwo omulembe gwakoze eki kati ye musanyufu kyegeza akola era kyova olaba nti olaba kati essaawa zino buli kaseera omulaba ebyakitawe byadde akola nebyatandise okukola kikyamu ki kyakoze mu ekyo anoonya kimubudaabuda oli student wa psychology anoonya kimukumakumakuza mutima gwaleme kubeera munyiika buli kiseera era yansanyusiza kubanga nina bwe namulabidde ng'agenze n'agula ebyokulya byakunywa byakola ki n'agamba nti kasanyukemu ku lwataatawo okufa kambuuze olw'okuba ofiiriddwa toyina kulya toyina kuzina toyina kuyimba toyina kulabikirako mu kifo kisanyukirwa kyonna senga waliwo ekisukka toyinza bbanga muzadde otanaba namagumba kutuka ku mubiri naye ng'oli mukuyaga tukulambikokoko kojooga bw'amala okutuka amagumba ku mubiri nga mukuumi aba agenda kudda kaakati olaba senga nkubuulire omuntu ng'alumiddwa omuntu nti tajja kulya abajja kulya naye ate ono omwana yeggwanga yalisuseeko yayitiridde n'atulagira ddala kikyabadde kimubuzaabuza nati ekikubuzaabuza kyangu nnyo osooka n'okkakkanamu ate si nomalayo akaseera nga ka wiikisi nga 2 gwe obuzibu wabusanzeewa ekikulu mbadde n'ensonga emu yokka nti abantu bangi bafunira gwembeera gy'olaba nga mbi waliwo abantu abagifuniramu ebirungi okiwulidde era gwe toddangaawo okukaaba mbeera gwembeera gy'olaba embi ate abamu bayitirawo kitaawe kyekiramu yaleka amugambe nze bwe nfa nga tokaaba kuba buli kimu nkikuwadde takaaba anti kaakati olaba ebintu bibiri okukaaba kuno omutakaaba olw'okuba ofudde abantu bakaaba lwa migaso okiwulidde kasooka amaleyo kano abantu bakaaba lwa migaso gye bakuyinamu si lwakuba ofudde era batandika kaabe mwana wo kaabe mukazi wo aga nti abadde ampa kino bakaaba lwa migaso si lwakufaako anti emigaso gisigaddewo taata yagenze n'emigaso gisigaddewo omwana gyagenda osigala ng'afuna emigaso kigolowooza gisigadde yamukolera connections abagagga bonna bamutuusizaamu amulese oli plandi mulekwa naawe tali bubi nnyo ate nera byanyumidde kubanga nalabye nga ne maama we era bwali ne ŋŋamba nti omwana ne maama kyeki naye ate kojja bannaye muleke tusukkako bannaye mutuleke olw'okuba ofudde n'ekyosooka Tamale abadde mu myaka gya Junior ng'atandise okulya ku myaka gy'abaana be ani Tamale abadde mu myaka gya Junior okitegere mulimu abazadde we mutuuka ne muba nga muyiseeko kati nga mutandise okulya ku myaka gyaffe senga wali ofiiriddwako bulungi nnyo nawe bwe wafiirwa bw'otyo bwe weeyisa taata wange nali mwagala nnyo namuziika lwa Mande
ku Lwokusatu nali wange kuba ne we nnaatuula ebuloba mu muyembe mu mukuume yeri tagenda kudda. Okyalo kye naggambye senga akijeyo bulungi titamala abadde myaka gyaki kategeeza ne mutabani we abadde amulwanyisa aveewa amuviire emyaka gye naye atambulire yeyagale abazadde abatuzaala abakyalina abazadde ababazaala bw'olaba ng'okuliridde ebintu ebimu byesonyiwe oleme kufa nga tukwetamiddwa. Tamale mirundi abadde akisussizza kati essaawa eno Junior byakola bimufiitinga. Ekitegeeza yandibadde ya resigning adde ebyokuga n'abivaamu. Akayimba ke nawulidde ayimba nga ng'olwani ayimba Junior ng'ayimba taata agenze naye nze wendi kati ng'alina obugambogambo bw'aleeta nga bulaga nti abadde asindiikiriza taata we. Abadde amusindiikiriza. Abadde amusindiikiriza. Kyogamba Seeka okufa kwa Tamale mirundi Suniya Junior akwinamu omukono. Akiyinza okuba nga si bwe kiri naye nga ye ng'omuntu abadde akosebwa. Obadde okimanyi nti taata abadde amulyako shonga ate alaba oli mukadde ate ono omuvubuka aliko wa leero. Nti Junior ne taata babadde bakola omulimu gutya gumu. Abagagga Junior baasisinkana ne taata baasisinkana. Kati nga Junior bw'asika ekisawo kye taata azimba omutima. Okitegeera? Yafudde nsigadde nzekka. Nze Junior nkuwagira 10 ku kinnaakyo. Okiwulidde kakati abatulaba bakikkirize abantu bangi mu bizibu bya bannaabwe bafuniramu ebirungi era gwe toddangawo ne weefiisafiisa n'ogaa nti abantu balumwa kufaako. Kale abatugoberera program bweto bwetandise yonna gye musinzira okutulaba atandikidde maanyi of course side eyo ninayo senga muwomya ne side eno ninayo Sheikh Issa gwe tuli mugeza kulabika ntunyumyanyumyamuko naye wabula abavugira n'okuywamu omusimu programu yaffe eno Sheikh Issa Yusuf asangibwa Sheikh Issa Yusuf ono akwasaganya nsonga za kusoma dduwa gwalina embeera yonna yonna etaakwatagana olina ebikunyigiriza mu bulamu waliwo